ngate akkiririza nnyo mu principal w'ekibiina ekya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu. Walangalira Abdallah Jayidi yazalibwa omwaka 1992 era ng'ava mu famire eyawalangalira Hussein ne Nasabu Nanagwe mu kitundu ekyo ekya Bugiri. Agamba nti jjajjaawe y'omu ku bantu abasooka okuba nti bayingira obusiraamu mu kitundu ekyo ekya obuvanjuba obw'eggwanga. Mwaka 1999 yagenda maaso n'okuba nti yegatta ku Lugo Orphanage Center mu district ey'e Luweero wali e Lukomera, yagenda maaso n'oleka nti asomera ekibiina ekyomusanvu ng'asoma eddiini kossa ebyensi. Senior ey'omukaaga n'agenda maaso n'okuba nti yegatta ku ssomero newankubadde nga yalwawo okulabika nti atandika okusoma olw'ensonga nti fees zaali tezimala bulungi. Kyokka oluvannyuma yagenda maaso n'okwegatta ku ssomero erya Bukoyo Senior Secondary School mu district ey'Eyiganga. Agamba nti essomero lino lyamuyambako nnyo wakati mu kumushepinga n'okulaba nti afuna skills ez'obukulembeze zagenze maaso n'okweka nti akozesezza n'okutuusa olunaku olwaleero. Yabeerayo ku ssomero eryo erya Bukoyo Senior Secondary School Eyiganga era n'amalirayo senior ey'okuna ne senior ey'omukaaga. Oluvannyuma yegatta ku University ey'Ekyambogo okusoma Bachelor of Public Administration and Resource Governance newankubadde nga ensimbi zagenda maaso n'okulabika nti zimukeewako mu mwaka ogwokubiri n'atasobola kulabika nti amalako wali Ekyambogo. Oluvannyuma lw'okuba nti yataataganyizibwamu olw'ebisale okuba nti byamulemesa, yatandika okukola mu Kampala ng'omuyiribi n'atandika okuyiriba ku Kampala Road. Oluvannyuma ayingira akatale aka Owino gye yagenda maaso n'okuba nti afuuka ow'ettutumu ng'ali mu kibuga Kampala nga yeeyiya ng'omuvubuka. Akoleddeko mu bifo ebiwerako n'ebizimbe ebiwerako, kwabadde akola nga poota nga muweereza. Ebitundu eby'Ekatwe n'Endeeba yabeerayokko nga atunda obugaali obukadde. Oluvannyuma yakulerako ne ku kizimbe ekya Mutaasa Kafeero ng'atunda amasimu. Yeeyunga nkutandika okuba ebikonde downtown mu Kampala, ekimu ku bintu ebyagenze maaso n'okuba nti bimwongera okumufuula ow'ettutumu mu kitundu naddala ekya Kampala Central kyagala okukyekirira nga omubaka mu paalamenti y'eggwanga omwaka 2026. Kakati oluvannyuma lw'okuyiriba n'afunamuko kasente yaddayo n'asoma neyegatta ku University eya St. Lawrence ng'asoma Public Administration. Ebyobufuzi nti abitandika mwaka gwa 2015, omwaka 2016 ogwagenda maaso n'okulabika nti gutuukira era bwe twalondera yali ebyaddala atandise obiyingira era nti olw'okuba nti yali mumanyifu mu kaseera ako mu City Center. Oluvannyuma lw'omwaka 2016 obutabanguko obwaddirira n'okwekalakasa okutonotono okwaliwo, yagenda maaso n'okulabika nti akwatibwa era ne bamusiba. Mwaka 2017 Robert Kyagulanyi Ssentamu nga ayingidde ebyobufuzi mu ggwanga Uganda era ojjukira bulungi ng'alwanyisa omusolo gwali guteekeddwa ku social media ogwa OTT. Y'omuntu kwaba baavaayo okweyunga ku Robert Kyagulanyi Ssentamu ogenda maaso n'okulabika nti boolyawo bagulwanyisa era nti olunaku lumu guruupu gye yalimu be baasobola okulabika nti baddusa Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yalabikirako mu kitundu ekya Kiyembe ng'akyusizza engoye okwali okumuwa jaketi n'enkofiira gye yayambala Kyagulanyi. Abasirikale bwe baali bagenda maaso n'okulabika nti bamuyigga, ono yali mu guruupu eyamukyusa engoye n'asobola okudduka ku basirikale. Ebitundu ebya Owino Kisenyi n'ebirala bibaddemu nnyo era nga amagambye nti musajja wattutumu ekyenkanidde awo. Kakati agamba ayagala nnyo okwadvocatinga for justice n'okulaba obukulembeze obulungi, okudefendinga oba okulwanirira eddembe ery'obuntu. Bimu ku bye byasuubiza bannakampala Central Constituency singa bana abagenze maaso n'okulabika nti oba olyawo bamulonda.
kati agamba nti mu kitundu kino ekya Kampala Central buli kintu ekibadde kigenda maaso n'okulabika nti kireetebwa nga kinyigiriza bannayuganda kibaddemu wakati ddala wakati mu kugenda maaso n'okulaga obutali bumativu mu mbeera ey'okwekalakaasa. Eyo gwe tukuleetedde olunaku olwaleero walangalira Abdallah Jayidi muna Kampala Central ayagala kuvuganya ku kifo ekyo ng'omubaka mu paalamenti nga independent. Ebirala tujja kuba tubikuleetera naye ng'oyo gwe tutunuulidde olunaku olwaleero mu katundu kaffe kana aka candidate wo.